Dr. Kizza Besigye olunaku lwa leero yeetoolodde mu disitulikiti y'e Kisoro nga bw'anoonya akalulu mu byalo. Besigye ebimu ku bifo by'atuuseemu nga bw'ayogerako eri abantu kubaddeko mu Katojo, Kalenjere, Butengo Trading Center, Nyanamo Trading Center ne Lugubuli bwakuby olukuŋŋaana. Omwami waswabirwa ensebagaruko mu ngaro ebyobugiga bwiyanga bikolera abanyayuganda omu bulinganiza buli omwe weena abaase kuganyirwa mu ihanga. Besigye bw'abadde ava e Lugubuli awaliriziddwa okutambuza ebigere okumala ekiseera olw'oluguudo olubadde mu mbeera embi. Oluvannyuma lw'okwetooloola ebyalo, Besigye ng'awerekeddwako abawagizi be nga n'amu babadde ku bodaboda atuuse mu tawuni y'e Kisoro byayogeddeko eri abantu. Besigye bano bategeezezza nga bwe balina okwagira enkyukakyuka. N'enkora erukunyiga bingi ekayamba ki? Abace bakaza higuru, abinji bakaza nkahi. Enkora yona yaba neyamba bace abinji erukubanyiga, enkora ejo nekozesa amaani. Eyeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga mu kibiina ki FDC Dr. Kizza Besigye agenze mu maaso n'okunoonya akalulu ke mu bugwanjuba bwa Uganda era abadde Kisoro. Mu kaseera kano amaze okuba olukuŋŋaana lwe ate olunaku lw'enkya wakweyongerayo Kanungu oladde mu masekati ga Uganda mu disitulikiti y'e Lyantonde ne Rakai. Suhail Mugabi, NTV, Kisoro.